Abatandisi b'ekibiina ky'abamusayi muto ekya DP ki Uganda Young Democrats bongezaayo ensisinkano y'okutabagana mu kibiina ebadde ey'okubeerawo ku ntandikwa y'omwezi ogujja. Olukuŋŋaana luno lumuzzaŋŋanda kati lwakubaawo ku nkomerero y'omwezi ogujja. Bano batubuulidde ensonga y'enkyukakyuka eno. Twali bakola mukolo guno nga 2 naye olw'ensonga ezitali zimu era chairman nza nababuulira omukolo guno kakati gugenda kubeera tugongezaayo gugenda ku Lwokusatu nga 23 Meeyi. Omu ku bateesiteesi b'olukuŋŋaana luno Mike Mabike ategeezezza ng'obumu mu kibiina bwe bugenda okubayamba okulwanyisa ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga. Okudda kwaffe awamu nga bwe mutulaba kati n'abalala abatali wano twagala kwongera maanyi ku mulimu gumu gwokka kati kukyusa gavumenti. Bano era basanyukidde eky'omubaka wa Paalamenti ya Bungereza Dr. Paul Williams eyategeezezza ng'obufuzi bwa Pulezidenti Museveni bwe bwekiise mu nkulaakulana ya Uganda. Abamu kumwe temumanyi bintu bigenda mu maaso naye oyo omwami Honorable Dr. Paul Williams munywanyi waffe wa UID kuva dda memba wa Labour Party. Bebamu kuba abazungu abazze wano abadde bajja mu mbeera zaffe ne bategeera ki ekigenda mu maaso. N'olwekyo ebigambo bye byayogedde tubyaniriza. Mu ngeri y'emu, Pulezidenti w'ekibiina kya DP Norbert Mao atalaaza ebitundu by'Embale okwongera okukunga abavubuka okuwagira ekibiina kye. Ono ategeezezza ng'olujja olwegatta ku kibiina bwe luli oluggule eri abo abaali bakivaamu oba ababadde bateenyigira mu nteekateeka zaakyo. Omulamwa gwaffe kwenenya na kusonyiwagana buli bwe nakosezza nina okwenenya ate nsobola n'okusonyiwa omuntu yenna yankosezza. Mao agamba nti DP ekooye okukozesebwa ebibiina ebirala. Naye tekitugasa ogenda okaayanira wabweru oba n'ogenda mu mayumba g'abalirwana ne bakukozesa ng'ofuuse mupakasi ng'ate olina ennyumba yo eya kitaawo ate tewali yakugoba. Mao asinzidde Embale n'ategeeza ng'ababaka abawagira eky'okuggyako ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga bwe bafunye obukadde 200 nga n'ezasembyeyo bazifunye sabbiiti ewedde. Kati bwe njogerera ndowooza yabasasudde ssente eziwerera ddala ndowooza miliyoni 2 buli omu. Miliyoni 10 ezibadde zisigadde baakabasasula omwezi guno nga gutandika. N'olwekyo bibadde byampankuwe. Wabula ababaka ba NRM bino babiyise byansimattu. Kiswaza nnyo okubeera nga ku level ya Mao okyakola wolokoso ezitaliimu mutwe n'amagulu. Nze nga vice chair wa caucus y'ekibiina kya NRM mu Parliament ekyo tetukimanyi. Teri muntu yafunye ku ssente yadde kinusu n'essaawa zino empale zaffe enkalu. Mpozi mwami Norbert Mao bw'aba ayinawo ssente z'ayina nga zimuzitwalidde nga ayagala zigabira bammemba ba NRM azireete tujja zikwata naye nga ky'okubeerawo mu twafunye ssente bulimba ate sandi kisuubidde mu muntu ng'oyo nga pulezidenti w'ekibiina kya. Ezo ssente ziba zaaki kuba ebyo bye bagamba nsimanyi gikwateko togikwatako ebyo byaggwa dda. Ekyo kyaggwa kati tulinze kooto okusalawo naye ffe nga Paalamenti twakola omulimu gwaffe gwe tulina okukola ng'ababaka ba Paalamenti. Mao era ategeezezza nga bw'asuubira kkooti okusazaamu eky'ababaka okweyongezaayo emyaka emirala 2 kubanga bakikola wabweru w'amateeka. Wiiki ewedde kkooti etaputa ssemateeka yafundikira okuwulira okwemulugunya kw'abo abawakanya eky'okukyusa ssemateeka nga kati ekirindiriddwa ensala yaayo ku nsonga eno. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.